Parliament y'omukaaga kakati katikiro wa Buganda semwogere mulwanya muli agamba ekyemisana ekyegula kyekiri wa Damiano Lubega yo constituent Damiano Lubega ayinga ne Kigundu laba Kigundu yavumanga aba federal olwafuuse ki afuuse dani advocate ngabeti kame bwayigira mu bana advocate ndema beti kamyomba tyo nito sijja bikolako from one extreme end of politics yaza mufune sente no ebyo nabigone ejogo nalikobera ddala era mu ddame lyange mulimu nti sifunye sente not because I have no chances amwe analo kanti fero nagano obujozo obu obunye ku bantu bakuniyemo bakomyewo bakuniyemo bakufula ekidoli kyabo amu principal demand obeno tempad who predicted mugozi nini yizo okuyiika abajozo abantu ne badduka politics is unpredictable kakati. So you wanted the debate to remain where she feels uncomfortable. Ngavuma. Era ngomukozi eyajja n'ekiranga najja wa Yesu nanga benziza kusaba tacha jogera Federal Alliance. Ne bobeeramu bakusekerera. Mwanga litimiteriyo nimba ngenda munufu balaba kiwobongole. Abanufu. Abanufu balaba nkubodi. Bakwangiriza. Anti nga baseka. I want to tell you this is what they do. In countries when you want to overthrow the government, buli advocating wa Museveni afuuka hero. Niwo mu kujisho ne bakulu nibo bakabushenga banne mubayola. Buli omu yeteka omusala bago. Mwabbanga muri ewa moyi. Oye government joyagala. Anti yekubulira ti obagenda. That's what you want. Let me tell you. Kati ekyo madenje kubulira. Nti mulondo bamugobawa. Kulumbe. Museveni gwe yakola. Ne Museveni gwe yakola naye tamukoze eki. Tamuyambe. Yadduka buddusi kasitofuuka liability yengadduka. Nga temu Museveni yadduka buddusi ye muyeekera. Afende mayanja kasita kukwata. Omanyi mu buyeekera bagamba kasita gwanga mu mayanja. Afende mayanja amuli. Kokola Museveni atambula n'abatambula muyeekera. Gwe mukolere oyonooneke. Kasitaba kumale nagisi akwata balaba wase boyo none sedda yamanyi ndi yaleke mundu yagenda ne mundu abiri bumme teyatandika lusalo omuntu yenna omuyekera ayina okubanga tali respectinga iki ownership so badonga nti abaganda bayina force kakani kuba ne kujja ngoli wa banga toli wa ku mikolo gyabwe Nsibambi yagenda ku mukolo eyentebe omuze nga bali nshi ziramu yatudde mulimu Nsibambi Nsibambi omusajja omuganda abanyarwanda bakuwadde kyo okutunda ettaka lya Buganda Nsibambi nga tewali ayingira mu nsiisirayo mulimu Nsibambi mulimu ekiwunya ffe tubisobole wange toziyikayo mulumbe tojja wange toyina ekyo kimayo bulukanzu obukulu ebyo wange kimayo nze sibimanyi ebyo ati omukulu w'ekika bw'atawa mwabya muti olumbe anti nga yaleeta ki nali musitukirako ewaffe namubaza koza okwabiza olumbe yani koze si Ekigundu ngalabo Mirundi gweyita Kigundu yafudde lumbe ekiwagulako kumpe njagala embuzi ennamu n'embuzi enfumbe n'emmotoka endeeta n'abantu mu baana bati muli yali mu baana bati olumbe lwakitawali yalwabyanga mugobyo w'ekika nali mugobyo omukulu wange yamuleeta byonna n'abimusasulira yes because mukulu wakika gwe bukyokula kutuukawo tulina mwana ayina mmotoka Bozo okwabiza olumbe omulambulako mu ddwaliro oba omugulyako empeko ya sipo mukulu wakika bwetobera nagundi gwe bazikulu bwetobalambula okay gwe kati mugema bwakuwa obukulu bw'ekika kuki bwebakuwa kati abaganda nze bulayini omusimu enva era kati ewaffe tulina abakulu b'ebikaaba kyogala nti Museveni yabawenyeza Museveni's promise is realized ne bafuna we bajja ssente ne kati abakulu b'ebikaaba dibaza ebintu abatwala okwabya olumba abawa ssente era ne bwe baba abalwanira obusika balwanira abaleese they don't have money bwemunanyiiza anaabazaayo eyabaleese ne batamuwa busika n'ogusala ng'oguzza kuli anaabazaayo oba takuzzaayo olaba abanyankole bano abanyankole bwe twatendekera okulonda mu 89 bakwatanga abanyankole ne babatwala ewaabwe abakola wano naye abasajja bagenda okutegeera nga bwe bamuwangula abalekayo
ne bamuleka okyabalaba nga babasomba. Why do the Baganda fight their own? Why do they fight? Anti bo bano babitya nti boputinsi bagundi abo babetekamya baani be babibeeramu be babifunamu namboza ajja kufa nga ali mu parliament agera bwati nogera bwati nze sibyagala muntu mugezi nnyo akyo nze sibyagala. She's very bright. She's actually she has studied ndwali wanjoga yasoma politics wano namboza amanyi politics ndwali wanjoga agenda okunniyamu era nkomewa nniyemu nga yasokola abantu nasokola abantu endaza nakola sente mboze tabyogera ku jangu tisawunize ngontuliki nkutte ekyogo ndi kujjemu nze si compromising come to me quietly. You must disown. You must. Tubadde ku alien skin. Yes. Akolerani. Nkugamba nti bano bali mu 7 cent bazimuliddeko nnyo. Banga nti waliwo ne yatwala omukazi yebise namuga nti ono muka Bobby Wine olunana yalulya. Museveni bamulyamu se bamukoledde fembwa. Museveni mukolera ofuuka embwa. Lwaki ono omwana buli Bobby Wine kyakoze naye kyakola ng'akola ki anti nkubuulidde talina oyo musiru naye sente ajja kuzirya. That's a stupid boy. Do you know Bobby Wine? The process he took ne bagamba genda osoma akatabo kange the rise and the making of Bobby Wine. Bobby Wine mwana yali akola nabo ferongo tayo bamafia ba Uganda yali akola nabo yali abamanyi teyabagudde muggulu yakola Bobby Wine poliisi n'emugula akyusa abavubuka obutanywa njaga wakubanga essada kati sikyayinza si ye police recruitment. Yes. Bobby Wine tested omusayi obamukede kakulibyo kagwagwa buno omusayi mulungi nnyo tebumanyi embwa tezimanyi intelligence yebasebwe bwe totegeera nti omusajja ono kimukozesa bino kiki tokitegeera oyagala nti tebaategeera ngajja intelligence yawo nenoonya mundu zokka zemanyi temanyi political intelligence temanyi kuobservinga buntu n'ayimba nti obululu tebutwawula bulungi nnyo ne bamusasula contract ezo akalulu tekatwawula n'agamba nti tugambire ku Jennifer era n'amukkakanya yawunzika amusudde. Yes. Bobby Wine olwawo yali akolera ani nkugambye bamubirudinga abamafia. Bobby Wine n'agenda e Rubaga ne bamugatta empeta. Archbishop yali ani Kamiliyoni koka papa zitekayina bwekanywera kalinga ono mutabani wange muto naye ate yasinza Kamiliyoni amagezi. I quarrel with him every day. Naye tube mukomparing asinza Kamiliyoni amagezi. Mu counseling every day toyomba tovuma bantu owemwera tokola ki? Gogambe mutabani ntavuma abantu. Yes, I have dignity. You provoke me with fight. Nini muntu mulamu nnyo. I thought his character is like yours. No. He's tough, mukambwe, avuma tayina gwatya. No. Yali ekisesi. Anti banne bafaanagana. Bakasuku baani kati ngoyo gwalwana naye bonna bafaanagana. Nti bo bali ku material ge bavumaganya ko nina ebyapa by'ettaka ninaaki. Oyina ebyapa by'ettaka oyinaaki. Buli omu ayina buli muntu muwanga ayina kyanoonya mu nsi. Era tugamba nga muntu mbugundi talina kye yeekoledde. Oba yenda ku bakazi muleka yende yeki yali ayagala mu buto. Ababbye esente bwe babakwata nti babbye esente mu banka. Omba mukwatira muloogi, omulala ne bakwata nga aguze emmotoka, omulala ne bamukwata nga ayina ekibanja, omulala ne bamukwata nazo mu nsawo. Ekyo kyaba yeetaaga tugamba ye kyabadde yeego. Yes. Tugamba nga muntu ayina kye yeekoledde. Buli omu bw'akeera ku makya ayina ky'akeera. Waliwo ayagala amaka amalungi. Waliwo apangisa nga emmotoka ye ennungi nnyo. Kubanga yababbi omusajja omufere abeera mu Serena abeera muguzi amaanyi yewali baanabba wakati aba Bachina be babba simanyi gundi mu China bamukoninze babasangawo mahoteli amanene amalungi gye bababbira mukula waliwo we yabeera ku piiki ye nga mukula bw'abeera mu suuti ne benze ya kiragala nga ne suuti ya kiragala n'engatto ya kiragala gujja okubba abantu ali smart dressed
waganti leta akakadde ka dola olaba nga kyayogerako kyekyo tugambe nti alien scheme abanyisa Bobi Wine tayina bamukiramu oba ali inspired by this one mu bayimbi azo kwanga ali inspired by Bobi Wine ndagala ku boba loza mu Uganda nti abayimbi bayina mu television abayimbi mu Buganda wano era kumanya intelligence yabwe tebala. I laugh at these people. Nobody could understand my intelligence here. Jibawa sente which is good, pampered. Why is it that all musicians are going back to school for the A-level? Mundu nakunyaga nakukola safe houses. Mundu nakunyaga kibamanyi. Abayimbi bangi bonna baddayo okusoma naye nga banoonya ki senior 6 yokka bagidda Bukede yawandiika guli yakoze ebibuuzo nga nako tekamanyi n'olutwe lwakaako kakulu byakaje kamanyi. That's the same reason lwaki abayimbi bonna kati baddukira bweru bangi abagenze ebweru abayimbi ne bagenda ebweru yaffe ennene. We have a large community, but who are you? Omayabazo, Sabas, the Kamaka, Sazari, California, by the Yamuman, Jim, the Grandpa Consul, the Gabaganda, and Newako. I got a ferry jagari. Yakatola Bobby Wayne, the Gunigason, the Gabasondia sent the Gabab. Mirundi young girl rambling on Numbrachi. There's Yakana don't number. But we say Mirundi means Sente. When I began to go to Canada, I pick my man and go. Nesi kunsondia musende ndabana ababodaboda mbagamba timu ababodaboda n'abatakishinza bali ako sente kuba muli banaku mujja kwesonda mu 10,000 oddeyo ewuwo nga toyina sente mukazi akubuza amata g'abaana tubadde tusondera mirundi atwogerere nga ti bino bizibye bubbi nze bwe nabeerera omugagga nga sente nziyina ewange nga okufa kamunye zange 5 zipaakingawo teri asasula. I think you seem to underestimate the mobilization capacity of these artists. But they have taken over people politics. Don't value them. They on top. Nkugambi bano beba pankinga mu Buganda ebere neba leaders abanafu. It's not Baganda. Bano nyinyi bagala Baganda abawumba tutu abafungulandiga badominating Buganda. Era ne boba tunuliza. Wiki Muganda atasoma ine mpapulenga goba wagira. Danger rich Mirundi is danger is a nuclear bomb. Nchimanyi consensus yao. Nobody can give me money. Their consensus is that I'm dangerous. Why am I intelligent? Kuti mumpowa chief inspector of state house toilets. Mvumbi njuzevi yoloni. Anti chief inspector of state house toilets. Anti rich Mirundi is a nuclear bomb. I know Goloza Simani. If they did not know Tiamu Muganda, I was riding high. A strategy weary to get your Baganda Abasiru, but dominating Buganda. Abayimbi bebafunye mobilizing. Look at what Ina Hildaman, Ina Jofle Rutaya, Toina Kativa Bobi Wine, I tell Rutaya Kari. Ne Hildaman Moon. Let them dominate. And when you think about it, over wearing can't Buganda ride on them? They are popular, Baba to take a call. They are imposing idiots on us. But Baganda will sit down with the intellectuals to avoid it. To what want to take a call? What want to take a car? Buganda feel that. We know the strategy. Don't think we don't know the strategy. Oyagala nti okuleeta abayimbi dominating politics wawa kunafuya Buganda ng'ani akikola etubamanyi. You think Amanda Kemi, I don't know the strategy. Nanga I'm a strategist. I'm a strategist. Rino kuleta bagazengete. But Baganda balwanyi Buganda mazemi akarusamu. Buli omojo na jere gombuli jana formula ye buli jana formula ye bamukuba ne bamujjawo nawe kimanyi Buganda ya maanyi ko wajerega muko ava mukusima byoloni kakulu bya kusimanga byoloni kakulu bya yasomawo. When I tell you federalism to mumanyi
era kati wakyali akyogera. But you Muganda you cannot say federal teri eriwa kati nkugante omusiya zazaala nkugante omusiya zazaala nawe tukimanyi. Federalism is a concept, it's not a political policy, it's not a political ideology, a political system. Federalism, the country must be a very big country. Like in this Agamanga Gola, Russian Federation, Canada, America, Agamawanga, India, very large countries. This is why there is no African country that is federalistic. Nigeria tuchita kwazi. Nti abazimba Nigeria basesimeni ba Nigeria badi mayalazi ba America. A federal government is at the center. The federal government in Washington, the federal government at Ottawa, the federal government at Berlin, the federal government at Abuja, the federal government at Lagos. Lagos Stadium, and the capital center. The federal government at Arusha. How do you make a federal? Federal comes from independent states. Mirundi, never tell you. Should it be you a Muganda to send tell you Abaganda bano bagisaba? Lwaki gwe toleko ligwe basaba n'abagamba tell. Akyenkubuuza nze ulira ono muwanga. Yes. Nti dokita dokita Omuganda agambe ki? Nti era ekyobola Abaganda bafiiriddwa ebyo compromise. Nti Omuganda kabaka yinza omulagira nti amasomero g'Omuganda gayite kuba gwe okulya UNEB. Professionalism is professionalism. I tell you, saagala bujozi obwo bonnyamu nti sibeera kidoli. Gwe Abaganda bafuna federal fiirwa. Anteriyo. Baba gisaba amanyi. Lwaki gogandi? Leka kugamba nti omulambo gwebaka, omulambo gwebase. I have told you I did. Kyena bagambi nti gavumenti eno ngisekerera. Noddira omusajja nga Professor Musemeza, Professor of Political Science, n'omuteeke waabwe tekyamanyi wena ali mu yesoso okudefecting ogenda mu MK. Ate bwayogera bawulira. Era yabagaye nti mu audience wano wetuli abasoma Political Science tuli aba nze n'ono. Pointing at me. Nze ne Musemeza. Kyabali wano onna. Bwe tuba tubabuulidde nti MK project ate gwani awakanya. But do you know that Buganda tekusonyiwanga olw'okunafuya their request for federal? Because wakinafuya ngati kiriyo. It was a rallying cry ne bakifuniramu. Niyesi wundu bambu tayimbwa mu mutwe. Kati mu ngeri y'emu abayimbi abasituse bakola ate nabo banafuya. Abaganda bawumba tutu abo waliwo abatukolera mu program. Abaganda tobasobola. Abaganda bakutulya n'obajoga. Nalaba agamba do Baganda woko siru Kampala all they want kubanga ebizimbe byonna bibi ne bannasulu babyogera. Omuganda tadduka. Omuganda yeki akola era bino byolaba agitation ku ttaka eki nti gavumenti eno eruddewo nnyo. Omuganda kyakola kibe eki tatunda ttaka li singa terigwangawo Omuganda asiteekinga ttaka gavumenti bwevaawo n'akuba ennyumba ye n'addawo n'atunda. Enyumba the inside out just okuba enyumba yo. Tamale. I'm telling you. I tell you pretenders. These Bagandans have survived in many bad regimes. Why? They are pretenders. Okay, Mirundi, if the intellectuals like you are not getting into politics, why shouldn't the artists occupy that space? Nze sagala bya nkugambi ne bwe nayimirirawo abantya olw'obwongo ayagala omusajja n'ayogirira ddala ndikakuba akatambi era sente zange akwata nkwate mbeere mwavu. Mbeere mwavu gwe abaana basome naye byekolimira byobimanyi. Simba omutwe nenkusimbira omutwe byobimanyi nti ejja kummonyabonya kubanga nawazambu eri kigundi era baatya nnyo nti awagidde mukozi ye kubanga ejjokulira mwe mwali nteekako nga muhoza nabakujja. Naye kati kyekisudde Buganda nti gwe Omuganda towagidde Bobi Wine Muganda ate wagidde muhozi. Tasobola omusoga bw'aba ayine ng'otwala ttanu ogenda kwetikka bintu bye kubijja muki kubijja mu nnyumba oleeta ka 1,200
I know Bobby Wine cannot. He's an agent of the anti-Muhoozi forces in the government. He receives money from them. I know Bobby Wine. He's a molo. Nganange mpagira molo. Owudde kyoyogera. Bobby Wine is a molo. Mirundi. I'm telling you. Bakozesa mukozisi. Nkubolidde nenkugamba. Abaana bajja kuvuma Mirundi za kuba abaana bano. Bajja kuvuma waliwo akabuka bakayitaani. Sava kabba abantu. Nako kubinika bajja kutanga ki. Nzozo mulionza kuliwo. Ogenda kunvuma ki. Nakugamba nti beegaane nti mukalubo gwe yatakimanga ssente. Milioni 5. Lega mukabubu wene agenda takimanga ssente. Kiro. Nebaga beegaane nkuba obutaano. Alinyizo buku be. Toti abana ono kuvuma. Oli musajja mukulu oyo omukazi n'abana. Bavuma ne bawumula n'okwo. Ngizi siwe mula mbwe bitayita mukamwa mbambi isiza mu nyuma. Biba bita mu nyuma nja bisha mu nyuma nange mbiba wimule. Nti samaraka ni bulaka mayiri minti agenda kuwimula. Bajja kuma ebyobuwemu. Nze sibimanyi. Babaana abato nze nakalaba ku bimeka yina abaana 10. Ebyo byowoza. Byesirabangako ebinene n'ebiwanvu n'ebimbi. Biriwa. Muwanga nzembe ngenda nembe unyi. Omuntu atya bulaka mayiri abanga yina kazambi. Neza okumvuma obutami. Batukuba muwanga waggwamu. Andi muwanga ogenda tewamuhozi. Waggwamu toyina magisirika. Kali bagamba gwe nange twafuna sente. Kuvuma Bobby Wine. Tuzifune bote bazifuna. Tuzifune oba twazifuna. Never deny a positive except if it is HIV. If somebody tells you resemble Museveni, yes, you are not the first person to tell me. Maybe. So muyanga ne Mirundi mwali ya sente za muhozi. Kusoma kwateba akuyita. Kusoma twasoma twatabuku. Twasoma muri yambona. So tukirize bukirize zete. Me. Ndiwale za muhozi. Nga wali wa ajoga abantu. Ndi ajoga abantu ajja kuntwalwa mpaka. Special zawande yakazibwe. Babakuwaiza kyotali atolina. Special zakazibwe yangamba. Manya agamba. Nti yuba soga. You complain that I did not marry Musoga man, and I married Muganda. I grew up here in Musoga. Nenyenya kabina nobody pick it interest in me. If way Bobby Wine gundi against Okutabuka ngo neregedeko. You did not see value in me. Yes, LBS Kalisa. We offered him the first choice. Now you call it all because ondete de banja ya bilioni 10 tumwebaze hani kati ateko miwonko lete lye 10 are you sensible kan continue ndo kuba mutwe ekibuli wabereye geneza first this work this one tisukuleta nkako banja yakugamba nti ebigambo byoyogera bwe batutwala mu court yaleta ekireta document bamuwabira amazoko lya anzanyira ko obubadi nzanyira ko obubadi obadde ompa sente mbeka kubanze muwanka wotegerera omukazi nti tajja kufumba abeera ne gomesezi we ajja kudduka gwalonda byekonga nina jengeze mu TV bana eri nenkola endagano tokola apart tokola ndagano firi exit sikuina ko future wala bekoje nti basa tokola nti basa sulu musala ne wakalisa tewaina ndagano twamala toyina ndagano mitwala aga no musala nga tolina aga wali yali olukaga nganze nsekiti program Museveni yegisasulanga that program was paid for by the president kono kikuta zajayo nemba ulianga boogera what we do close all these other stations abere ku yakalise yafa tukolera obupakasi mba koleremu ati sijajiddako ne baganja tukuseko akakiiko when Mirundi hears that the president has appointed him uragire ne bateka akakiiko akaliko bifeke kano ndaiti simanyani ngati muli wa mawuli eno nkatekeko badde ku Serena bazirye sente I work alone. That's what Muhoozi has discovered. Nti yanteka mu group amanyisoko lya mu group. You work alone, which is a bad trait. Then we yanteka ku kachiko ka organizing a birthday party. Ssegirinya. It's a bad trait. You work alone. Why do you work alone? It's a bad trait. Gwe kyotamanyi. Politics and soccer are group games.
but judging from my experience nti bano bogena mu nuupu nga baayo survival yange yakubeera ki obuka. Do you accomplish anything? Ate nze wange wali wajayo bwe ŋŋaana nze mulamuzi wa kooti eyawansi ne wobu court of appeal ebwange kati toyina kyonside out ne Joseph Tamale Mirundi ku high court abantu bagaa ti bumutumire muwanga gwoyinza okujjayo ewange sisobola abakazi bayinza okinyega yemanyiyeewo abakazi bayinza okinyega sisobola. am the highest knowledgeable person as far as politics is concerned in my wound. You are home. Nsobola okwogera ku parliament eri omwana wange singa teyali mwana nge biological singa bagangenda mugobya njagala mugobya kumera. But if somebody gets a strategy nga buli baana bange abangi ennyo balina ekitongole mwe bakolamu will I be on air? Ojja kusirika. But lumba parliament on principle naye yennyini aliyo lwa merit. Twamusabira busabizi mulimu nti kata kayagumuwa ati gwe wagenda nomwanyambira omwana yasoma mafuta baali bamuse yali agenze mwena gye baali bamutidde nembaga nja kubatta onzitira omwana famire yongi malawo tewabayo nkoko etakula bonna mbatta nemba malawo banja li omwengeri gwe namwenge ngobakuba byasi ennaku ezi bano bagamba okufuula district ennaku ezi nga nabo mbafudde district babasibye enjegere mu state house nga tebafuluma buli omu aliwo ezi tulina omusambo gwaffe baguyita tembo gwe gusuula eddalu negwe toswala omusajja alina masters okubanga ogenda mu ebyo ogenda kuloopa mu ebyo gyosabitwalamu byebikumi Africa. I was explaining the other day nti bwe kyemutamanyi obwa moneta bwakubye nti Uganda has been invaded by a unique malaria. In spite of the nets were spreading, giving out to people. Nebo mwayicha Entebbe. What does it mean? Kitegeeza temumanyi. Mosquito akatimba tekatta mosquito. Omuzungu teyinza kutta nsiri. It fetches in billions of dollars annually. Ensiri gy'olabe. Malaria drugs. Ate waabwe teriiyo. Nti naawe kenyini oga nti abayimbi bawana nkugamba ensiri nti muwanga gwe ng'ensiri nga weebase mu kataano okujjako ng'akatimba kalinga bwe kati ng'ekitanda nga kava eri waggulu si kukeezi zikamitwete namiro ako tekakola kubanga weekyusa ne kakola ki ne kavaayo ne kagwa nti bw'oba weebase ekiro bode yeesigala ekola kituufu era bw'oba weebasowesa amagulu bw'oloota ng'odduka era todduka. If you dream a snake in your house gubeeramu omanyi nti sukaali yagulanga emu sente ana ekilo ya sukaali oba laatiri okutandika ogula sukaali ku maduuka nga laatiri egula singi emu sente ana naye ngaabanywa nze newunya n'okwebunya mbu simanyi obwavu obuli mu Uganda mwe mwalaba ku bwavu sukaali nga laatiri egula singi emu sente ana naye ng'abantu bafumba bikajjo mu mazzi ekyayi. Nange nakulambi manyi nga tubisekula ne tubifumba ne tukamulamu amazzi ago ye sukaali kwe basaba. Omanyi nti ogolola essuuti ng'eno oba empale ng'amazzi bagateeka mu cupa agabuguma paasi ani agigula? Amazzi agabuguma bagateeka mu cupa ne bagiyisaako. Ebyo babikunyumiza oba naawe nabirabako ate nga ffe famire yaffe yali waggulu nnyo waaliyo batuyitayo waloyiziyo kiralama in my village ekalagala abantu bagendanga kulonda bisabbuuni ebivaamu empiki woza ngoye ebipaapaali naye nga omuti gwa sabbuuni gugula sente mme oba civilization omanyi ne comfortability oyinza okugaana ekintu because of comfortability nga sente okola ki ozirina. Waliyo omusajja masiikini yali beega omusajja n'amuteeramu kiro ya golodi mu bagging basket ye. He continued begging. Motoka neemutomera abajja omuddukira ne bagitwala.
He didn't know the value of what they had given him. He continued doing what? Begging even when he had been given. Tulina okumanya ebintu bibiri. Ennyama nga bagirya lwa mukaaga. Abo nno be b'amaanyi. Era Abaganda bakugambanga ti ng'eggadi y'olwomukaaga etaliiko nnyama. Nga bwe baba balima bwe mbadde nga nnima wano n'enkasuka akambe mu luggya nyinza okulaba ng'akeegalise kozi taata ng'agula nnyama. Ennyama eyakambe bwekeegalikanga tugenda kuliira era nga tulina amato mbwa zirume muvubo mukuba kkonde byonna byaggwawo nga mbwa zirume embwa zirume n'abaana balye erirwa mbwa zirume alira ku lunaku olukulu Christmas Pasika nyumanga kutta mbizi olwokutaano batta embizi ate olwokutaano yalina tradition yayo Pasika olwokutaano batta mbizi kaakati nga bayinza okugamba nti bajja kuliira wa muwanga ekyalo mwena ne musonda amatooke biki ne bayiisa omuyiro gwabwe ogw'omwe kati omukazi ataaguze lugoye gwe bataagulidde lugoye asaba misa ya kiro ku Christmas watalina lugoye era nenyumirwanga nnyo misa y'ekiro naye nga nze sigenda kusoma byavumanga faaza ekiro ebyobuwemu faaza mala tugende wala gyawola baba nebikubawo ebidde kati badyanga omusajja yalidde dde emiwogo gye emisana gyonna yeetegekera lunaku nadda mu kereziya omuli ettaala n'alyoka azunga n'amagamba gabwasi ng'amaze okutaakaka misa y'ekiro ng'ennyumira naye nga batalina ngoye tebabagulidde bwe bagenda mu yeekiro abaana bonna nga babatwala ffenna nga batwala ku tugo lya Christmas kubanga it was a one day ne kakati mwankankubaoli omukazi omuganda ng'anobera ekintu eki kade olugoye lwasiibamu era omusajja bwe yagendanga okutunda pamba oba emmwanyi n'agulako kade y'omukazi n'awa omusolo n'awa egundi eno renti ey'ekibanja ng'aba amaze busuulu sasula obusuulu sasula omusolo naye kakati gwe tunulya abakazi muwala we lwe yayanjula yafuna gomesi newaliyo embaga ya graduation yafuna ki gomesi so she ends up getting gomeses nekiba tekikyakola makulu kyova olaba nti bano nagamba Amelia kyambadde nga nkyali mu State House nti abakasiita ekibiina kyakasiita si kyabayigiriza no abasuubuzi ba Uganda si bayigiriza apart from a few ngabo bahamu baani sabali mu mafactory ne bano abali muki mu kasiita mu informal sector nembaga mubafunire abadiguli abasoma economics aba nga mubasasula kuba kasiita buli continue staging ki strikes wagamba bafuna abayivu bakulembere kasiita babateekemu babakolere secretariat nga gavumenti yebasasula. Was that done? Baate bakiraba naye bakikola kubanga CEO w'akasiita kati ne deputy bayivu baliwa kakati abbe mwesige president yakeera kumanyi akasola bamwesinga omanyi omuganda avuddemu awo omuganda abatakyalimu yekyenyi yokka president yakwata miliyoni 40 n'aziwa banka y'akasiita bazirya omubujjo ne baziya basekito ne mbabuuza sekito tasobola kubakolera sekito bamukwatira buseruka mu buyeekera sekito gave the freedom through amnesty kamugwamu simanyi mwe temubala intelligence tebala kubanga yo intelligence ya Uganda ebyo teyabisoma ti when you are forming an organization mutaddemu abamwe because I remember sekito yali agenda okukulembera n'okwekalakala oba yasirikirawo nozayinayo ka diploma bwekati abali Venezuela bamuwanga sente akole strike ate bamuwakuulinge there is a strategy mu Uganda Revenue Authority
bamuwa n'atiisatiisa ne bamuwanga era yali musajja mukujjukujju nnyo bwe baswaikinga ogwasooka Museveni yagaana obalaba Museveni mugezi Ami yawolerezanga abasuubuzi abo n'abamuwa mu trade that's Museveni yabawolerezanga era waliwo omusajja nga muyita Ochengi ng'asomese economics e Makerere Museveni mu 86-87 yamuwa director of taxation ng'azirabako Professor Bambi yamuwa oba prime minister n'obwa minister kyeyakola kyali ekinga Gobi tukiita political hygiene ekyo Gobi ekisobola Gobi akikoze political hygiene financial hygiene bwegiti kundaku bweziti bakola kyebira tobisobola beetaga political scientists the fundamental issues olina okubanga wasoma egundi political economy. Yeah, but Gobi has removed the ghost pay anti-political hygiene yogamba naye kakati bwe yakutte yagenze n'akwata ku gold ku ssali jangu the inside out yagenze n'akwata ku ssali Museveni kye yamukoze Gobi n'akabuuzi tasobola kakwatako ne Bahati yababuuza nti bapani secretary ani abalonda president obalinako powers gwe Gobi tinedde kubanga bagobi the permanent secretaries are appointed by the president Gobi yadduse emisinde okuva mu sente yabadde entebe atuula mu ntule bwati muzeeyi yagambye Bahati ebigambo Bahati ajja kulwawo nga takwata kaboozi they provoke him omayiga nkubuulize because you don't have powers to appoint. Yes. How do you sack? Bagobi ekibalema kiri bwekiti they don't study the mood of the president and the situation. Zineberanga mu State House nga bakuga nti kati situation ya maje ayinza n'okunoonya n'obula mumu studying kati ali mu mood bweti ne mumu avoiding era nze olunaku lumu yampita ewaka sawa mukaaga ogw'ekiro Amelia nanga ntolinnyayo situation yaki ya maje why nti Bukenya yali amujjuzizza as an aide of the president. I hear you people announcing President Museveni ajja kubeera ejjinja. You ring me, I don't confirm. An aide of the president cannot talk about the whereabouts of the president until after he visits the area. Tekyali kya buntu okubategeeza. Anti kankubuulize kati nze erina ennyonyi bbiri nga tetunnatundako emu. He was coming from America n'atuuka e London n'alinnya ennyonyi y'abasaabaze naye nga yina ennyonyi mmeka bbiri oba situtezoni obaki saa munaana ogw'ekiro abasika ne bankubira essimu you are an expert on propaganda konse yes tukolera akabadi Museveni president muzeeyi bamulabi mu nnyonyi y'abasaabaze e London n'anyumya n'abantu when he has two planes omukyala wamwe yali alina akabina omusoga yakafiira mu public service musuubira yali aganye president okulinnya Concord ng'alaga e Bufalansa. Now we have put it in writing. Uyu musuubira this is a powerful naye muntu musuubira agamba president give me nti nakugambye n'ogaana tolinnya Concord. Write to me. Confirm. So that in the future I can defend this. You never know what happens. Never but here. That's why we call them permanent secretaries. They continue with any regime. These are permanent secretaries. Who is else called a permanent minister? No one is called a permanent minister. Kakati bano bagobi tebamustudyinga. Gobi and Sali are all permanent secretaries. Ntinze ampita nga Bukenya amujjuzizza tiyayogedde whereabouts sizo nga tonnava London n'atubuulira gy'oli ngenda okutuukayo nga mukambwe muzibu yampita ekirundi ngana okgenda gundi Amelia kyambadde akulabudde nti kati maje nenkera tewaligenze nenkebera mu byange ng'olugendo luli safe namala kukebera mu byange ogenda gyali
walinga ne Museveni wakosanga ebibyo era bikubuulira ate entebe yange teyabeerangayo kakati ambuuza why did you disclose my whereabouts if I actually arrived in camp at Entebbe ne mugabe wa Excellency I was contacted by the soldiers who ne muleta omwana namutya bebo betwagala okubeera n'omukulembeze betuyita ba handlers si ba advisors yajja nakuba salute namuganze namugambye to create a diversion for us. You have 2 planes, but you came in a passenger plane. To buy this visa government you were wanted by terrorists. Ate baba wenyenye damu kutwala. Ziwate zijja kutu. Yeah, you were risky. Era president yangamba. Yeye yakugamba lwaki yalinye y'abasaabaze. What was the intention? Yabwe bya security nze nakola kabadi. Nemba gamba nti President Museveni boarded the passenger plane because he wanted to check what prevents ministers by going through by economic class. In the future, no government official is going to use other planes. Because the economy is safe. The president has tested it. Nikakola akabadde kayite koze Kenya Mpala nangaba ne bali bampala. Omanyi forces nyingi ezankuba. Kimbalengedde okubuuza what would be the problem between you and Bukenya? The two of you are Baganda. Bukenya bamu obwa vice president omanyi Museveni ayihiya ti Museveni yagamba mbabazi ne Bukenya nti we are going for risky venture. What if parliament fails to amend the term limits? Let us float 2 people, Bukenya and Mbabazi, in case I fail. Because Bukenya are going ahead, not on the presidential campaign team. When I read one of my books in Kugama, he started collecting Kugaba before. Yampo wa information, nabwane chibazo, yalimu Simba, natandiko kulwana nange quietly, ku programu ya Simba ninjibukako, against Mubamu Sako. Nobody can leave Simba Ganizena first. It's the moment I assess. Nova. Umutima gwange gusibe ekintu omulundi ogu. Mwenyirosi. No, because I've lost many relatives. I've lost children. I lost my father. All of the people who are very close to an individual would never feel it wako. Kakati kitegeeza achi. If I leave government, can anybody who has left the government go to a bank at the end of the month? Omutima gukijayo. Bw'oba wazika ku kitawo muwanga tolina gy'ogamba nti why ndabye abantu bangi nnyo ku mpaka kanonye taata. Except if he disappeared. You keep checking. This is the problem with the noble people, which I'll explain later. Kakati, Museveni yabagamba, you people, give Mirundi unfettered access to me. Never ask soldiers. You see? Bring Mirundi's mother, Ajanda. Oh! I'm coming closer to the president. To the president. But I thought as his press secretary, you cannot be his press secretary and keep a distance. Abasajja betaga case study nzemba manyi. Nti boss tuchita group psychology. I was explaining this morning. Nembaga nti kwate ebintu ebi ngoyagala okulaba eggwanga bwe lifaanana. Tulina kye tuyita body politic of the country. Body politic of the country ekulaga nti bannabyabufuzi baamu mu ggwanga eryo beeyisa bati. Political landscape ekutegeeza ensi eragawa kutambula etya kyekiri ku ground. Body politic, political landscape. Ekyokusatu group psychology nti I know tigwe kwata omulambo gw'omuntu gusokole mwesigezi gutwale busoga amalwaliro gaweddewo nga bategedde abasoga nti omulambo gulimu ensigo ibiri ebula dola emitwalo eki ejja dola obabbyeko dola emitwalo 10 edwaliro lisigalawo bakuba akagoma kawe odireeta oza bwoditulyako eddobo olina okuditukomera yediri. Tuyina group psychology nti abasajja abaterezeza eggwanga lino basoga. Era nze ngenda nembawulira nga abasoga babajereka. The first person to put a canoe on water
in Uganda is a Musoga. Umuganda Lubugo. How did he come out with Lubugo? It's very unique. Nabazungu Lubakanga. Silwa Wuzi, Silwaji. Yakoma game in Tiemeka. I told Lubugo Nechukunta. Echikunta chifa kunserere. Olubugo muri muno lwakimote million years. Olwabakazi abebeze bambale. Balwocha kesanja ne balukomaga ensamo ndala. So technology botunulira. The first person to put a canoe on Lake Victoria was Musoga. Gana mazina ganda nkasaba ganda gabaziza. How did Geraldine Sali get there? Kakati okitege okutuka ebintu okumwocha. No, andika nkubulire. Tibano tebategera Museveni modu gyalimu. Nti omusajja omusanga nga ine ebyekisiyaga. Bimusumbuwa. Ayina abazungu abasibye eki. Ebintu bye. Yes. Byamaguzi. Ayina international community. Efuse hostile. Bweba kotulo. Yete yebaka. Insegeda where do I fit? Muchenyi society. The Israelis are my close allies. But we have hosted 2 Iranian presidents. So we cannot speak in support of Israel. Ye Museveni amanye ekiri Sudan. Amanye ekivako banno okugwe Gabon. Amanye ekiri Kenya. Bwofuluuta. Bwegobi ofuluuta. Olabira kumpi wano. Kakati kakubogolera. Nokeera ku macha. Kubanga bapamane secretary babe. Toyinza kwekudde obujonzo abasajja abo bwe bayina yaki. Nabo baali asente. Parliament directed. And what you don't know. Parliament niyo ekikubye n'agiteeka ku ttaka ate yakagwa emirundi mingi. What you don't know. The Muhozi factor y'amaanyi. Muhozi ayina security agency enoonya ku corruption. Betikame byakuzannya. Sure. Yes. Museveni takozesa ofiiso. Ate mugezi nnyo. Yes, asooka n'akuyita. Kati ayinza okuba yasoose kuyita nassali. Ate Museveni kuba lwe yazaala abaana abawala. Ayina nnyo soft support ku bantu abawala. Yeah, he's a good friend of women. Yes. That one I agree with I'm telling you. Watu bwakubye ne busogo tussa wansi. Yatuwa bakazi beerere buli kifo tasitula musajja wa maanyi. Kali omukazi ali honest. Women are honest. Women bati embeera embi. Bebazaala. This why nabagamba. Nti ensi yonna eyina image problem. Eronda foreign minister mukazi. Mushikangabo yabadde Rwanda. Until Rwanda its image has stabilized. Nereeta omulala. Nosanga Uhuru Kenyatta ne Gundi nani Amina ne baleeta Amina ne Ruto baleeta Amina. Women are very infectious. I'm a woman. You think I can encourage killing people in Rwanda when I'm also a woman? With the children, I know the pain. Yes. Irando was so don't you think President Kyeyakoze between Gobi and Geraldine Sali aleta collision course mu bano? Yabadde humiliating Gobi ne Gundi. Why? Nti gwe Gobi toyina pono yali yosiramu ba ne Bahati akaboza ajja kulwawo. Ate Bahati ajiramu. Yani amuyise. Atenga bulijjo Museveni alisingana bapamane secretary sibuka. Kunono ne Gobi amuyise namukomera ng'ebyenda by'embuzi. Gobi okuddamu kwata bapamane secretary bafunye amaanyi tabakwatako. Ye Bahati kye yamugambye nze ndi wa misu. Bahati ye emyezi mukaaga nga takwata kaboozi. Minister Bahati amumanyi nnyo. So akibadde mu kino. But is a minister at that ministry. Kakati bo kye bakola obubi. Nze Museveni nakola naye emyaka 10 Neno. Museveni mumanyi. Museveni detects enemies from far. Teri muntu akola damage ku government nga tamutuzanga katebe. No, gwe mwogereyo. Aba yamulabye dda. Museveni uses reverse psychology and deception. He's an expert. He encourages you to damage yourself, forces you on a self-destruction mission. Museveni ye kyakola aleeta bonna basome n'okiwakanya gwe besigye.
nenga gwe okusoma kwolowolezaamu kwekwewa miyingo kwekwa bano abalina quality education yes kyalina yakozesa ekigambo eki universal kakati gwe kyotumanyi muwanga quality education gyetumanyi si quality ya ordinary man gyamanyi si byabukana yo ordinary man mwana agenze ku ssomero n'agenda ku ki yaffe ajeyo what's the quality of what he has era nze mbagamba abakulu b'amasomero timuleme kubonyaabonya bazadde omuzadde teyasoma n'omugamba nti mu economics akola bubi nti tulia report yo amukolere ki but Mirundi, you are a political scientist. What does it tell us? Parliament bwe wadda directive yakoma nkugambye na suspending ate Museveni alisazaamu is it not weekend his own institutions ati kati bw'abakuba asigaza ki Parliament is on a self-destruction mission nti Museveni realize nti bamusombera ebizibu amateeka gonna ge baleetako abizibu byereere kubanga bo bali ku populism the Parliament must be populistic. Why? Is an institution tikadaga yali agikoze eki agizimbye nti an institution. Parliament would be on legislation. Parliament in political science